Bakansala ba disitulikiti y'e Kamuli bakedde kutuula mu lukiiko okwongera okutematema buti embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi oguddako bwe gugenda okuba. Ng'ogyeko embalirira bano balina ekiteeso nti mu lutuulo oluddako boogere ku nsonga y'okulonda akakiiko akagaba emirimu aka disitulikiti olw'ensonga nti akakadde ekiseera kyako kyaggwaako. Kyokka kibabuuseeko ate okutunula ku lupapula oluteesezebwako oba order paper ng'ensonga eno teriiko awo nno okwanyisiganya ebigambo we kutandikidde. Are you going to accompany our bosses? How far we are going with that issue of this commission? What the paper to subira kwa item ya service commission. But tujira okola tuti bitwaire kuba emizi egiri e Kamuli. Aye Kamuli enetereranga kizibu kyaife maze okuvaawo metwaterera. Wano bakansala abamu balemeseddwa okwogera era ne bategeeza nga bwe batasobola kugenda mu maaso ng'ensonga y'akakiiko akoogerwako tegonjoddwa. Bano bajjukiziddwa ng'omubaka waabwe Rebecca Kadaga bwe yabasaba okulonda akakiiko kano ng'ekisanja ekiddako kitandise mu butongole. Muleke kyamala bifungira mwena alonda abantu be. Ensonga eno eviiriddeko abamu ku bakansala okwekandaga ne bafuluma olukiiko nga bagamba nti tebayinza kubaako kye bakola ng'akakiiko kano tekaliiwo. Bagamba nti ng'oggyeko okugaba emirimu akakiiko kano kayamba n'okukwasisa empisa mu bakozi ku disitulikiti nti okuva lwe kayimirizibwa omwaka oguwedde emirimu mingi gibugootaanye. So service commission abakozi ab'e Kamuli abandi bebisa mu neeyisa yaibwa olw'okuba service commission esobola oba disciplining ekola ki ezirawo n'asaba nti olw'obulungi bwa Kamuli batwateesa nti twayalinga service commission y'ebuyende eyidde mu Kamuli ekole egaba emirimu deeka kyalema okutuwa lipooti nti omulimu gutwabatuma gwakomawa. Ekisinga okubaluma kwe kubanga bwe babuuza ku bigenda mu maaso mu disitulikiti ezibaliraanye bo baalonda dde obukiiko bwabwe bagamba nti ne ssente weeziri okukola omulimu guno nga batya nti ziyinza n'okuddizibwayo mu ggwanika lya gavumenti. Disitulikiti esobola atambula nga disitulikiti zaife edindi ediri neighborhood diri ku advertising emirimu ekimu kiritambula bulungi ebyekiso buti bifiire paka gwa kutaano. Bongerako nti enkola eno ereetedde abaana ba Kamuli okusubwa emirimu kuba ab'akakiiko abalina okugibawa tebakola. Emirimu 66 esente zijja kuyiirayo olw'okuba nti emirimu egyo giziraku abakozi abayigikola kubaawuumula. Kati baagala bwe kiba kisoboka omubaka waabwe ave mu nsonga za gavumenti ez'ebitundu mu Busoga kubalemesezza abakulembeze okwesalirawo ku nsonga ezimu. Ensazeewo nti nga Honorable Kadaga bwe yakuba ati eziralifa paka ogwokutaano gutuuke meemale buli kimu kijja mu maiso n'okulayinga budget na buli kimu bwe tukirinze paka gwakutaano mwenemu amala osalawo n'okulayira n'okusiima nti Maama Kadaga atole influence ye mu local government y'e Kamuli esobola okutambula bulungi. Yavunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi e Kamuli annyonnyodde buti abantu mu disitulikiti bwe baweebwamu emirimu ng'ensonga ezimu zirina okugumiikiriza. We have recruitment by replacement. This is replacing those who have been in service in the district but have left the service because of one reason or the other. Others could have. Then we have fresh recruitment where you invite even those who have never been working. Kati tekimanyiddwa oba nga kansa eno eneddamu okutuula okubaako kyeteesa oba nga balina kulinda bakisanja kijja emirimu okutambula.